Matayo Essuula 14. Mu kiseera ekyo Herode omufuzi n'awulira ettutumu lya Yesu, n'agamba basajja be nti, "Ono ye Yowaana Omubatiza azuukidde, kyava aba n'obuyinza okukola ebyamagero." Herode yali akutte Yowaana n'amusiba, n'amuteeka mu kkomera, ng'agenderedde okusanyusa Herodiya muka Filipo, muganda wa Herode, kubanga Yowaana yagambanga Herode nti, "Tokkirizibwa kumusigula n'omufuula owuwo." Herode n'ayagala okutta Yowaana, kyokka n'atya abantu, kubanga baali bamanyi nti Yowaana mulanzi. Ku lunaku lw'amazaalibwa ga Herode, muwala wa Herodiya, n'azina mu maaso ga bonna. Herode n'asanyuka, n'alayira n'okulayira, n'amusuubiza okumuwa kyonna kyonna ky'anaamusaba. Omuwala n'akolera ku magezi ga nnyina ge yamuwa, n'agamba nti, "Mpa omutwe gwa Yowaana Omubatiza nga guteekeddwa wano ku sowaani." Kabaka n'anakuwala nnyo, kyokka olw'okubanga yali alayidde, ate nga n'abagenyi be bawulidde, n'alagira gumuweebwe. N'atuma mu kkomera, ne batimako Yowaana omutwe, ne baguleetera ku sowaani, ne baguwa omuwala, ye n'agutwalira nnyina. Abayigirizwa ba Yowaana ne bajja, ne batwala omulambo gwe, ne baguziika, ne bagenda ne babuulira Yesu. Awo Yesu bwe yawulira ebyo, n'ava mu kifo ekyo, n'asaabala mu lyato, n'alaga mu kifo eky'eddongo asobole okuba yekka. Abantu bangi bwe baamanya, ne bava mu bibuga ne bamugoberera, nga bayita ku lukalu. Yesu bwe yava mu lyato, n'alaba abantu bangi abakuŋŋaanye, n'abakwatirwa ekisa, n'awonya abalwadde baabwe. Obudde bwe bwawungeera, abayigirizwa be ne bajja waali, ne bamugamba nti, "Ekifo kino kya ddungu, ate n'obudde buwungedde. Abantu basiibule bagende beegulire emmere mu bubuga." Yesu n'abagamba nti, "Tewali kibeetaagisa kugenda. Mmwe muba mubawa emmere balye." Ne bamugamba nti, "Tetulina kantu wano okuggyako emigaati 5 n'ebyennyanja 2." Yesu n'agamba nti, "Mubindeetere wano." N'alagira abantu okutuula ku muddo, n'atoola emigaati 5 n'ebyennyanja 2, n'ayimusa amaaso eri eggulu, ne yeebaza Katonda. N'amenyaamenya mu migaati, n'agiwa abayigirizwa be. Abayigirizwa ne bagigabira abantu, bonna ne balya ne bakkuta. Abayigirizwa ne bakuŋŋaanya obutundutundu obwalemerawo, ne bujjuza ebibbo 12. Abo abaalya baali abasajja ng'enkumi 5, awatali kubala bakazi na baana. Amangu ago Yesu n'alagira abayigirizwa be basaabale mu lyato bamukulembere, bagende emitala w'ennyanja, nga ye akyasiibula abantu. Bwe yamala okusiibula abantu, n'ayambuka ku lusozi yekka okusinza Katonda. Obudde ne buwungeera, nga Yesu ali eyo yekka. Abayigirizwa baali mu lyato ku nnyanja, eryato nga lisundibwa amayengo, kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Obudde bwali bunaatera okukya, Yesu n'ajja gye bali ng'atambula ku mazzi. Bwe baamulaba ng'atambula ku mazzi, ne bakwatibwa ensisi, ne bagamba nti, "Omuzimu!" Ne baleekaana olw'okutya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo, n'agamba nti, "Mugume omwoyo, ye nze, temutya." Awo Peetero n'amuddamu nti, "Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ndagira nzize gy'oli nga ntambula ku mazzi." Yesu n'agamba nti, "Jjangu." Peetero n'ava mu lyato, n'atambula ku mazzi okugenda eri Yesu. Kyokka bwe yalaba omuyaga, n'atya, n'atandika okukka mu mazzi, n'aleekaana nti, "Mukama wange, mponya!" Amangu ago Yesu n'agolola omukono, n'amukwata, n'amugamba nti, "Ggwe alina okukkiriza okutono, lwaki obuusizza?" Bombi bwe baasaabala mu lyato, omuyaga ne guggwaawo. Abaali mu lyato ne basinza Yesu, nga bwe bagamba nti, "Ddala oli Mwana wa Katonda." Bwe baava ku nnyanja ne batuuka mu kitundu
eky'e Genesaleeti. Abantu baayo Yesu bwe baamutegeera ne batuma mu kitundu ekyo kyonna ne bamuleetera abalwadde bonna ne bamwegayirira akkirize waakiri bakwate ku lukugiro lw'ekyambalo kye, era bonna abaakwatako ne bawona.